Maapu eno eri ku kiwandiiko ekifulumiziddwa gavumenti ekiraga embeera y'ekyeya nga bw'eyimiridde mu ggwanga naddala ebitundu ebikoseddwa ennyo mu kiseera kino. Ebitundu ebinokoddwayo byebyo ebyetaaga obuyambi bw'emmere embagirawo. Mu kiwandiiko kyasomedde Paalamenti olw'eggulo lwaleero, Minisita w'ebyobulimi Vincent Ssempijja agamba nti abantu akakadde kamu n'ekitundu be beetaaga obuyambi obw'amangu. The food insecurity situation is getting worse. For example, today, the population that needed food relief increased from 1.3 million people in November 2016 to 1.58 million people in January 2017. Agamba balala ebitundu 26 ku buli 100 nabo banaatera okugwa mu ttuluba ly'abatalina mmere. The report also indicated that 26% of the total population in the country facing stressed food insecurity, that is phase 2, has minimum adequate food consumption. Mu bifo ebikoseddwa ennyo amasekati ga Uganda ge gasinga ng'abantu abasoba mu 58,000 be batalina kyakulya. Amambukako ne buvanjuba naye enjala yeerisa nkuuli. Gavumenti egamba nti enjala ereeteddwa ekyeya ekibunye kumpi eggwanga lyonna ne kikosa abalunzi n'abalimi. All regions in the country, not these honorable members, all regions in the country have a stressed population, with East and Central having the highest population of 1.88 million, followed by Southwestern 1.24 million, Teso 1.1 million, West Nile 1.04 million. Ebifaananyi by'emisiri egikaze, abaana abakonzibye wamu n'abantu abakulu abanaatera okufa olw'enjala ebibadde mu mawulire ensangi zino byongera okulaga nti ddala embeera yeeyongedde okuba obubi. Gavumenti egamba yakuwaayo emmere eri abantu akakadde kamu n'ekitundu mu myezi 3 egijja. 52.56 billion was not in the budget of 16-17. This money has been mobilized by government to handle the issue of relief. That is one. Of the 52 billion shillings, already 10 billion has been released. Yes. And we are aware about it. What have you done with that 10 billion shillings? How much food have you supplied? How much more do you need? And how immediate are you going to receive the balance to save Ugandans? That is what we want to hear. When you look at the proposed immediate actions, they are inadequate. So I move a motion that this statement be thrown out, with the minister to come with a proper action program, failure whereof Parliament moves under Article 110 to urge government to declare a state of emergency. Waliwo ne program gavumenti gyeteekateeka mu myaka 4 egijja ng'eno yakumalawo obuwumbi 108.